byonna ebyayogeddwa simanyi saabaddeyo era sibimanyi naye nga kyenkukakasa nti ebyayogeddwa bikwata kalulu ka Uganda ka 2026 ketugenda mu lwaki. Similar event like this yali ebaddewo mu mwaka gwa 1962 we bakwata abantu abasatu ne batwala mu Bungereza. Bano ba commissioners baaki bano ba commissioners ba Bungereza bano kuliko omu ambassador oba high commissioner omu ambassador yes Chesney omupya gwe bakatuleetera ali omu ku bano. Ekifaananyi kino kitadde wano wenjagala nkireke nakugamba nti akalulu ke tugenda mu aka Uganda sika Museveni. Lwaki akalulu kano kali mu Commonwealth Charter kubanga akalulu ko mwaka gwa 1958 abasajja bano bakategeka era polisi y'akalulu gye tugoberera ya Uganda ekikina kugamba nti ono fala Museveni tabatiisa mu kalulu. Mushegera tabatiisa ebyo bayogeranga muhoza agenda kuwamba kitaawe tasobola kumuwamba ekyo kyonna kibagama kubanga policies ze twayita mu sizaabwe bino just balinganga befumbira mu bwefumbizi. Mbagambe mwetegereze ekifaananyi kino. Then number 2 olaba wano olaba ekituusewo Congo nabagamba nti ensi America ziyetaaga ziri 2 ne ku Europe okay yokusatu tugirete naye nga si y'amaanyi nakugaba beetaaga Ukraine eri mineral deal bagisiringa. Mineral deal ezemo okusiringira ku lukalu lw'omuddugavu ebadde ya Congo na America. Deal eddako egenda okusembayo egenda kubeera wakati wa Uganda ne America. Nkiddamu ensi mu Africa egenda okuddamu okusiringa deal bweti egenda kubeera Uganda yegenda okuddamu ekikola enda zisobola okubeera mu police ya America naye ensi egenda okugenda mu ndagaano egenda kubeera Uganda. Mineral deal nakugamba bana abasajja beetaaga ensi 2 ensi emu bagiyita Uganda ensi emu bagiyita ani bagiyita Congo bagimaze era M23 yekalakasizza wano neegamba nti mineral deal ekoleddwa akati wa America ne Congo mbutegenda kuleeta mirembe bo bagenda kulwana. Yes balwane tulinayo ne saabalwanyi Museveni mukitegere ekintu ekyo naye ogenda kulwana nani? Olwedde Kagame ayina ebizibu bingi zino statement za Kagame ayina ebizibu bingi. Belgium olwedde waali Belgium yekyaliko okulwana nti okulaba nti FDLR abahutu n'abatwa baddayo e Rwanda kusula government ya Kagame kyaliko. Okitegere ekintu kino kati eno diru bagimaze. Okitegere ekintu ekyo bagimaze naye nabagambye Museveni ye chairman wa NAM ye chairman wa D77+1 partner wa BRICS bagenda kumukuulayo na Nyondo. Nkiddemu bagenda kumukuulayo na Nyondo. Lwaki? Uganda yetudde ku gold amala okukuba dola ya America okugikuba. Okitegere ekintu ekyo okugikuba ate kati BRICS yakyusizza akatambi negamba minerals zonna zisobola okukozesebwa. Naye nkugambye target yaabwe baddenga Uganda. China mujabe mbwe tandise ogabira abantu omukyere. China nayo kati yagala banna Uganda tandise obawo omukyere. Kwegula ne nakugambye mu Uganda it is upon you kubanga we are the third factor. Third factor jibaita social factor yesalawo mu luno olutalo. Nakugambye Museveni ne wanaba ne mundu atya ne wanaba ne ziri zirwasa mayinja talina kyagenda ku influencing mu policies ze tuli mu lwaki. Third factor tajirina the people power oba the social factor kubanga ebintu bino byakyuka si maanyi ga mundu wabula maanyi ga abantu. Congo eno weeralinze mabega ga Kisekedi Congo tekyayogera ne diru terina Congo yayaniriza bwaniriza buli kimbagala mirembe endagano zino Museveni abadde nga azigira ng'abantu bano bafunamu interests nga bazifuna ezaabwe nenge ez'abannansi bazibba mu Congo ne mu Uganda bwekiro wekibadde. Okitegera bwekiro wekibadde kati osanga ba revolution dwafu ngatudde ka live kamu ali mu kusomesa wana abazungu wadde bajja ne bagenda kubeera ne interest mu kyogamba China ne Russia teyina interest. BRICS bagitaddewo ku lwaki muna Uganda muleke bano ba revolution dwafu okubazanyiranga ku bwongo bwammwe nga babuyingiramu. Omuzungu ajja ku interest ezize of which interest zino nkulu n'okusinga ffe tetwaliwo. Kumani yaliwo mwaka gwa 1989 ani yaliwo I mean mwaka gwa 1989 ani yaliwo kumwe mwaka gwa 1989 ani yaliwo tewali kakati gotandika okulwanyisa interest yezo wabula tulwanira mu zino policies zino ze twasangawo zino policies ze tulina okulwaniramu we tumala okuzirwaniramu then tulabe ekiddako nayo kiddako it is a step ahead tugenda kubeera ne generation yezi satu senge ebintu bitambulanga His Excellency Kyagulanyi Uganda gyakugamba titugenda kuzimba Uganda empya. Mukitegere ekintu ekyo senga binabeera bwe bityo twetaaga generation 3 nga tuziwadde civic education nga tukoze economy nga nungi ne political system basobola okulwanagana ate ne bano okubagonza otherwise kati twerimba era osanga omuntu nga atudde ka app I mean ka live akamu akugamba democracy simanyi democracy takola batadde mu science revolution teri mu science nabagamba
tugoberera ebintu ebi democracy na human rights American and UK foreign policy period teri kirala His Excellency Kyagulanyi revolutionary leader yena yawukana ku ebyo oyo manya mulabe wa revolution ino mulabe era wo musanga mulwanyise wo musanga kalive tokatuula ko kaveeko revolution tebaji discussing ako you either agree or don't agree tebiri mja agree to disagree tuli mu revolution yes tick tuli mu tuanira democracy na human rights yes tick tuita muchi American and UK foreign policy yes tick ebisigadde abera propaganda tobiwuliriza ngebe bya kuyingira mitwe ukitegere ekintu ekyo so muna Uganda we are getting there kino ekifaananyi mukiteke kama so kino mukiteke it is a sign of victory nchidamu ekifaananyi kino is a sign of victory muna Uganda wobanga obadde toyina capital bannange sigenda kuwola muntu kale nze minister of foreign affairs embera tugenda gitereza naye kugamba ekifaananyi kino kiteke kamaso kino mukiteke kamaso this is a turning point nabagamba omusajja olunaku lwe yakwata ku pesa lya BRICS wekagwamu kati Congo kaweddemu mineral deal abasajja bagisirinze M23 egamba nti yegenda kulwana paka ku muntu asembayo katubalinde Belgium egamba nti FDLR oba abahutu n'abatwa badda Rwanda Kagama agamba muhozi leta amaje ga Uganda n'aga Rwanda tugagatte nsobole okulwanako wekinaba kizze banasobola okulwana nenga babiwulira byo babiwulira nabagamba mukwate Ministry of Foreign Affairs mu mugobe bamutekako ba presidential advisor ba full figure okitegera bamutekako ba full figure I advise these guys nemba gamba you are making a grievous mistake je muri mukola His Excellency Kyagulanyi ono kali nyennyonyi n'agende Bungereza ne mu America mutule ku meza mutese naye before the worst comes to worst they never listen because they are pig headed kakati bye bine ebizibu ebiriwo so muna Uganda tegeke gali nakugambye democracy ayino kukola nga bwayino okukola nga we yakola ekawempe oba si kyekyo senga agano okukola nga we yakola ekawempe tugenda ku activating ekintu kyebayita human right is American foreign policy okitegere ekintu ekyo human right is an American and UK foreign policy si ya Museveni ekiteba kikutimba si ya Museveni senga tujja activatinga embwe egenda kubwa nkidamu embwe egenda kubwa tetuyina mundu naye tuyine mundu just watch the space bino bye nabagamba abana be Kongo kati nagai batandise okuvimba mu Kongo empya bagenda kuzimba Kongo empya abana be Kongo Abanyarwanda warm up Rwandan people Rwandians warm up your dictator is coming to his peak agenda kugwa tugenda kulaba ba dictator aba nga bagudde omulundi gumu dictator gwe bayita Museveni ne dictator gwe bayita Kagame bagenda kugwa omulundi ogu gumu just watch the space muna Uganda twetegekere democracy muzimbe gali mutwale enjiri ku bantu eyabasembayo wansi mubagambe nti yesawa okweddiza ebyaffe tukisobola kike twetaaga nakugaite twetaaga mundu tugenda kukola military training simanyi tufune military skills simanyi tufune biki tetubyetaaga gwe just kera kumacha gendo olonda akapapula ko kakasa nti akapapula ko sikafu omala okatereza bulungi nyono otegeera nti sikafu ogenda kakuuma omala okakuuma ogenda kagoberera omala okagoberera ogenda kabanja so tosobola kubanja kintu nga tolonze mobilize people organize people senga Museveni atuzanyirako kitwali tumutwalire wana lukola kitugenda okumutwalira kubanga senga okimutwalira oyero activating ekintu kyebayita human rights okitegera obo activating ekintu kyebayita human rights senga oki activating in American foreign policy eno UK foreign policy eno international eno UN policy esangibwa mu UN charter so Museveni kitegeza ayina okulwanagana n'ebitongole ebi n'ensezi anamalako so muna Uganda nabagamba temutya ono musajja yanyiga amapesa gye twayitubula mu revolution ya Uganda bano bonna abali balwanyisa Museveni bali kubyabwe the real button was pressed so organize mobilize tugenda mu Uganda mpya tugenda kuzimba Uganda mpya okukyusa oluyimbo olwo it wasn't a coincidence just watch this